business mulabe bu shopping bwange tugenda kulaba sente mekaze nabuguze bya beyi oba ya layisi. Yes, tugenda kubanga tubikulako kamu ku kamu tusobole okubiraba. Bwomanyi nti bumanyi ekifo kibayita Weyamat ngeri kumpi ne Dirima Mall eyo gitwabadde nga tuzungiddeeyo. So kati tugenda keberako kamu ku kamu tulabe bya sente meka bya beyi oba bya layisi, original oba si original. Watcha. Let us go. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Bamikwano mbebaza mwena okunfollowinga, mbebaza mwena okusubscribinga era mbebaza mwena okulikinga. Bambi bamikwano nsiima era nsiimira ddala Mukama abampeere kyemusinga okwagala, Mukama abampeere omukisa. Bamikwano tuli wano eno nga oli mukozi okukola mu nnyumba, njagala kuwayo kano katiipu nti nno bw'oba olina ebintu by'oyagala genda wabweru, bw'ogeze wabweru ne mukama wo oba n'omuntu yenna funayo obusente naddala obwo obutiipu bwe batuwa. Gye ziri family nga zigaba tips nga teziri nga family nkodo, okitegeera nga zigaba tipu oyinza okukolera mukama wo ekintu n'asima nakwata 100 n'agikuwa gye mitwalo 10, oyinza omukola n'asima ne bw'oba naddala zino family nene nakwatayo 10 n'akuwa 10 si gwe mutwalo. Ngamba mwe abali mu Dubai namwe abali mu nsi endala oba omanyi ssente ezo zenkana bwakale ngambe nti bakuwadde nga 1 dina oba omanyi nti zivaamu ssente bwezi e Uganda. So buli kamu ke banakuwa mukwano mba ng'osiima era ng'okatereka. Lwogezeeko okugenda ne mukama wo obeeko ekintu ky'ogulamu omanyi nti n'ekintu nakigulamu ssente z'ono ze yampa naye saazitoola ku musaala gwange. Bw'oba ogenze naye n'akugamba gundi katugende funayo akasente keweetipa mu nsawo, bw'olabayo akantu ng'okaagala okole ki? Okagule. Okitegeera kubanga oba ofunye kacyansi akagenda wabweru era ojja tunula ekintu bw'oti ng'okyagala. Gye bali abakozi nga bakama baabwe babagaana okugula ebintu, ate gye bali abakozi nga mukama bw'omugamba njagala genda wabweru era ng'akkiriza, abamu baba ne ba driver ne babatwala wabweru ne bagenda ne bagula. Kati ngaffe okugenda kugula bino ebintu baatuwa driver ne tugenda wabweru ne tuzunga gye twazungira ne batuwa ssaawa, baatuwa ssaawa 7, ssaawa zaali 7 oba 7 oba 6 era nasigala neewuunya lwaki batuwadde zino essaawa zino okufuluma wabweru naye bamikwano okubeera mu kiyumba nga tofuluma nakyo osanga nakyo kikosa oba obwongo bwaffe oba kikosa ki, omanyi enfuluma wabweru nga temwena temumanyi wa gye mulaga, mwena muli ng'endiga muzunga buzunzi bwe muti. Ne batugamba tugende gye twagala naye ssente zo z'okozesa, oba oyagala genda kuba ekigenda owuga ebiki. Munnange nga nange ndi wiiringi okukola ki? Okugenda okufuluma ndabeko ku bifo biki. Ne bannange otuuka eri n'onoonya w'ogenda tolabawo n'otuuka mu buzimbe nga bye batunda essente zo z'omu nsawo si z'olina. Kati n'ogamba ate kati naye kati oba omanyi ebintu kale ng'ogezaako otera nnyo okufuluma oba omanyi nti kino ekizimbe batunda bwe bati, kino ekizimbe batunda bwe bati, kino ekizimbe baseera, kino ekizimbe tebaseera. Waliwo ekizimbe ky'otera nnyo okugendayo nga kiri Weyamat kintu bambi kizimbe tebaseera nga bolaba nti Uganda waliwo oba mu Kisenyi oba mu bino biki nti kino ekifo baseera kino ekifo tebaseera. Ate waliwo n'ekifo nga tebaseera nga ebintu biri original, ate waliwo n'ekifo kye baseera nga ebintu ebiri original, ate waliwo n'ekifo kye bataseera ate ng'ebintu biriko katuufu oba original. Mukitegeera ya Dubai wabayo ebintu ebirungi nga biri original naye mukwano ne fake gye ziri, ate n'amasimu amafeeke nago gye gali. Bannange nze lumwe nja bakolerako ka video na ordering essimu online. Bannange essimu gye bandeetera bannange bandeetera essimu ekulaga nti ttaaki naye ogikoonako tegendako. Ogikola ki? Eri bweti era nze nasalawo njagenda nkole ki? Njagenda njiwa omwana Uganda akole ki? Agizanyise. Lumu kuba ebintu byange nabipangira lumu nja kola ka video wano njibalage bannange eri essimu nagamba kale 19 dirham zange zifudde ki? Anti butiipu. Mulabe waliwo ofuna butiipu naawe ne bukumalamu n'owulira nga njagala ngule kano kasita si ka musaala munnange ne ordering essimu online.
banange mukwano bweyagala odalinga essimu online ojja lugwamu nze nali ngezesa bugezesa naye olwo osanga batunda essimu online 1000 2000 4000 mukwano jjukira ekintu online oba okiguze nga kifo tosobola kizaayo era kiba tigiriko garanti naye kati bino ebintu bye tugula biba biriko garanti oba omanyi wajje wabigula era ng'osobola okukola kyokudde n'obizaayo jjukira online olina okusasula fee transport bayinza okugamba nti 19 kati ne bakugamba driver 9 dirham oba 10 dirham oba 26 dirham bwe bityo ne odalingayo n'olugoye ne lutuuka jjukira nti nzisiri muwanvu olugoye nga teruntuuka nga lwabawanvu bannange online nensuuka nenkola ki nensuuka nenjiwumuzaamu so kati wemba njagadde okugula ebintu magamba baana abadde bakola ki ne bantwala wabweru so kati mukwano gwe mbadde nkugamba nti ogulayo obuntu bwo obutonotono gulayo obuntu bwo obutonotono olabe ogendagenda okudda e Uganda ng'obuntu omaze obuweza naye obanga wakajja juzi n'ofuna akacyansi akafuluma kuba mumanyi bano Abarabu sebajja tugeza nga tufulume wabweru every time mu myaka ebiri oyinza ofulumamu emirundi gyonga gyegyo naye kati omulundi gw'ofulunyemu ng'olinamu kagundi genda okole ki weetekemu ssente bonna tewetaddeemu ssente teri agenda zikuteekamu mukitegeera teri agenda kuzikuteekamu kubanga gwe akola Omuwarabu bw'ajja n'akuvuma gwe gwavuma teri mulala gwavuma oluusi bamanyi n'okukuba essimu ng'oli ku sayininga empapula mu ttooyi n'ogamba bannange bano tebansikize nakusikola mikolo n'ogamba wakatulako bw'oti ate ng'olina okugenda okitegeera bw'ogamba nti mabuto ayinza okugamba ate agaanye biki okitegeera naye ate oluusi omugamba kanzije nze mugamba kanzije naye nsooka mala emikolo gyange nenjoka ngenda so kati baddiya tugenda kulaba ebintu by'enjawulo bye naguze kano akagundi kano akantu k'okozesa ng'ogira vidiyo naye kalayisi naye simanyi oba kali ku kituufu era ngenda mu maaso nga mbikula ebintu byaffe mubirabe ebintu bye naguze mulimu ebyebbeeyi mulimu ebitalimu bya bbeeyi naye kimanyi ekirimu ekyebbeeyi ze bluetooth earpiece wamu ne power bank tebirala tugendagenda maaso ko kati mukwano oyinza okugamba Joan lwaki oyambadde esweta 2 mukwano winter kyenkola ndi mu winter kati ate jukanze okasaawa 11 ogenda okusoma omukazi bosi wange agende ku mulimu so kati bwemba seeserise bwenti empewo bempita mu matu mba mpulira sinanga ndi munyogovu mba sisobola kukola nyinza n'okuviiramu okulwala so kati tugenda tandika ne earpiece zaffe olabewo enjawulo ekintu ekyebbeeyi n'ekintu kya layisi mukwano njagala olabewo enjawulo eriwo let's go bagambye ebintu ebyelayisi n'ekintu kya bbeeyi ekyebbeeyi kisigala nga akya bbeeyi muyinza obutandaba bulungi mu kamera naye kansobole okukola okugitereeza kati bamikwano njagala mbalage mulaba zino earpiece bupya kati buno earpiece bwa mitwalo 70 dirham tugende ne ku buno mukalaba 499 kati buno mbala 15 kubanga 4 dirham 99 kati 1 dirham just babagala bateka obusente btono buno nagezezaako tekakola mukitegeera kati tekakola nakagezezaako nenkacharginga lunaku lulamba nenkateekako nenkakonectinga ku simu yange tekakoze okagamba kalaga nti omuliro teguliiko tekakola naye buno tunabugezaako naye ate buno mubulaba buno bwakabi bukola mu simu zonna so kati mukwano ekyabbeeyi kisigala kyabbeeyi gula ekintu nga kyabbeeyi nga kigenda takinga long time naye buno era kano nze genda kasuula kati 15 zange zafudde ekinayize sinengene egaane zinywamu kisoda tolaba tugende ku power bank banange nagula power bank ya 9 dirham
10 dirham. Banange power bank nazichaginga nezigano charginga. Ngenda Uganda nkole kinzigabe. Nazichaginga nezigano okuchaginga ku simu nengamba naye nina kola ki? Sina kuda Uganda nga sina power bank. Nengamba kaneve mu sente ngole power bank. Naye obuzibu bw'abano sente tebaziwandiseeko. Nalizibalaze. Eno power bank ya mitwalo 17. Naye kati nafunye chance nga erimu offer 2 nga mulimu 2. Zino zolaba ziri 2. Sinazisumulula era njafuna time yange nsumulula kuba bano Abarabu bampuuba. Nzicheckinge naye nnungi zino. Oyinza okulabako iPhone, Samsung, smartphone, tablet. Yeah, this one. Mulimu 2. Mukitegeera mitwalo 17. 179. Offer. Yabadde ku offer zenagiguze. Bwebanga teri ku offer. One power bank bweti emu. Erimu sente 369. Tebaziwandiseeko ne zino zindi zinazo. Era okuzisasula nawaayo 500. Ne banziza 200 something. Mukitegeera. So kati mukwano gula ekintu nga kiri ku katuufu. Naddala nga mwe abali ku kyeyugula ekintu dde Uganda ng'oguze ekintu original. Bane nagula power bank ate naddala nagula 2-3. Lwakubanga nerabdo zijjayo nali gibalaze. Banange okiteeka kuli n'olowooza kikyajinga. Okijjayo gendo kyajinga essimu. Ng'essimu teriko wadde na mugazikidde. Ate n'omuliro power bank netolako omuliro ate gwereseeko gw'obadde nako ku simu. Kangame nti olinawo 10%. Teeka ku power bank ojja sangako 2%. Nengamba kikino. Kati olwo ntulakawo nengamba kale banange 10 dirham zange zifudde ki? Kati ngenda mbikola kimbigabe Uganda sikyo? Bannange anti omanyi nagula ebintu bingi. So kati noonya n'ekyembalagala. Nagula ebintu bingi ebya 2 dirham. Bannange nze sente zange sina zibyolede mu bintu. Simanyi wenjo bizaayo. Nengulayo ka baaga kanaka IDs. Kati kani Uganda oba ojja kasanga ku sente meka bayinza okugamba omutwalo oba meka simanyi. Nenze nakaguze 5 dirham. Aba bonono. Bino biri fake nno 15. 5 dirham. Fake something. 2 dirham. 13 buno. Buno obulaba. Kaka kasanvu. Buno bwa kasanvu. Wetekemu kashi bana. Leo tadde mu sente. Jezi kuteeka 15. Olaba? 4. 1 ring. Ate n'obusente obutonotono bwe buti bugenda kyokka nga n'ebintu tebiri original. 13. Buno si bwa bitaano e Uganda. Naye kansubule nti bwanjawulo kuba Uganda sikyo. Nengulayo ne busaawa oba buli katuufu simanyi. Banange nguze ebintu. Nina ebintu bingi bane munsabire kubanga kilo zijja kunzija mu mbulamu. Bino ebintu byonna nabibala nga byendiddeko mitwalo 4. Anti nkyagenda no maaso sinamala njira mulaba. Nkyabaleetera mulaba obuntuntu ng'otaddeko power bank banamusasula 200 meka. 200 oba meka bw'oteekako 70. Noteekako ne zino no 10 biki power bank naddala bino power bank ne earpiece ebintu binagula ng'ebyebeyi bibyasinga okuntwala ku cash. Kati tugenda wano kano ka 12. Mumanyi omusenyi gweno gwanange gulina enkyakya. Oba toyambadde stocks ogenda kudonga ebigere bigize. So oba olina okwambala stocks ate n'ofuna kano akantu ne weekuuba. Naye ffe waffe Uganda tulina amayinja nga magumu. Naye buno omubulaba bumala ne buvaako kuba guno omulundi gwakubiri nga ngula kantu bwe kati. Nengula ka baaga 5 dirham. Mukalaba.
naye kaakaebi si kyo wabula nguze ebbaaga Mukama Katonda nguze ebbaaga ate kyayagala okugula bbaaga kuba bbaaga z'eno ng'omu okuza Uganda mubulaba kati kano kateekamu n'ogenda n'okola kino foozinga buno Uganda okagula 10 meka ate nga kalina ku second hand naye kagumu kati no mulimu bbaaga endala naye bino just mbalaga byenakola binagenda out byenagula byokka biri ebikadde so kati bino mbiraga Kadama ng'obwo obutiputi bwebakuwa ng'okola mu kiyumba bubeeko kintu ky'obugulamu nga totodde ku musaala gwo nengulayo kano akantu annange nze temunsekerera nabagamba mmwe vidiyo gye nakola nti amaalo Kadama yakoze amaalo ne mulowooza nti nnyimba so kati mukalaba kano nako 5 dirham 15 kano ka 10 dirham nga bakaseera 10 dirham muzirabye so ebimu nange era nze kati maze okugula wamma nze siddamu gula ye nga tekaggala naye ebintu by'ebbeeyi naye bisigala bya bbeeyi nga tekaggalwako anti ngezaako kaggala nange amanzi tegamba nti bukata eyonvuddeyo nagula buno obusiripa munaye saabwambalamu nga ndowooza buntu kuba nina akagere katono 15,000 bino Uganda si 2,000 kale siddamu bannaye kudda bintu nsi nengula obugatto ane bulijjo njagala buno obugatto mubulaba 10 dirham mutwalo Uganda bwa mmeka babumanyi mubulaba 36 my size ayagala okunsurprisinga ongulirayo 36 ntandika ku 36 up to 38 bwoleta 39 ekirabo kyomba nkizaayo olaba obugatto 10 dirham Uganda bwa mmeka bajja kujja king mutwalo 2 naye ate nga bwa layisi I mean nga nabo si original ade ne buno si original naye tugenderawo laba obugatto ninda genda Uganda nga nvimba ogamba Joana akola mu office nenga munanga abadde akola bwa Kadama ni Kadama naye nze omulimu gwange ngwenyumirizaamu oti gye nagula ng'erina ennyumba omupangisa wange sente mama yazikwata zimuyamba era mu bwa Kadama bambi so kati abadde awo ne muvu mu bwa Kadama buli omu yaba amanyi kino anti kino anti maalo nabagamba maalo mwakana kino kisanyirizo ekyameka 15,000 kakaaga 5 dirham 99 so 1 dirham 10 loka 15 mukenda bayo wamu kakaaga temufayo takala mbalage mulazi zinengato za bbeeyi kyovula ziri mu boxi ziri teziri mu boxi zino ziri mu boxi mukitegeera za mmeka 5,000 kambagigulirewo musirabe kati bino ku musaala gwange ndowooza nakozesako oba 200 bino 50 mubulaba obugatto nice shoes naye njagala nyiriza ogamba nti wali omuntu andi okumpi ayogera nange wama ndi baraka gula obuntu bwompolampola ogenda okudda e Uganda ng'obuntu bwobulina nga toddaawo mu kumagamaga banayenzi kyantukako mu kusooka kyovula naawo ndi smart banaye mu kusooka nga saagala gula bintu nga ntereka ssente ngamba nino sindika ssente nga nsindika ssente banaye natuuka ogenda e Uganda nga sirina bintu oyinza ogamba oba naye kati mukwano nina okwebeereramu kubanga naaseebereddeemu teri agenda kola teri agenda kumbeereramu kati awo zinengatonze maze omanyi naawe oyambalako woba oze Uganda tutasaagala osigale ng'olinga Kadama oba oze Uganda baako omuntu wanjawulo baako ekintu kyoteekamu nga wanjawulo weteekemu ssente naye n'omuziraba bannange bagamba ki mugwasooka nagula engato z'emitwalo 12 kakondo
nagula bosi wange jatira nnyo gula naye nze nagulamu ewa rice manyi yagulamu enzo 400 500 nange nentandika nenjagala okwerijja ndi Uganda ntandika okwerijja ndi Uganda naye ntandika okwambala buno bwa rice konze kangende kulevo jukira nno omuntu agenda kulevo nina 1000 nengamba naye sente zaali za gundi buno tipu buno bwebalibali nga buli bwokka nengamba kano kati bakisikagula musente 12,000 ne 10,000 oba 12,000 oba 10,000 meka awo baana ni 100 oba 12 dirham mbalaga nti zirala muziraba osaanukula gwe wekka osaanukula we olaba yambalanga official yambalanga office ng'akola mu office tenga obadde okola wa Kadama mukwano wetuseko kyoyagala okalaba original ogiraba okalaba original kano ka 60 60 dirham wakaleba Anita wakaleba 60 dirham 60 kitundu muziraba anti ekirungi sinazijjako izo ziriwo muziraba bulungi oba anti bwembisembeza tebirabika bulungi 60 dirham 65 dirham sikyo manye ne sente saagala zijjamu anti wano waliwo mukama wange aineki naye kati ate kano katono nnyo naye ayambala 37 38 naye omunene jukira waliwo 38 omunene n'omutono ate ebimanyi oluusi famire yawe obaako ekintu ekibulawo nga bigamba omukozi yabibye so kati bwengula obuntwe mbulekako sente kubanga kati taso agula bya zino 6 dirham 5 dirham so kati bwajolukirira agamba osibyano kitegeera naye bwojjako gundi bajja kujja bakwayiza nokwayiza gundi zino za gundi zino si zange nikati wenabudde mbadde nabudde balaga kano kabaaga ka 15 kalungi oba si kalungi omanyize kusinga eno njagalayo baaga n'engatto ebisinga engoye njagula Uganda ebintu ebikwatagana ku masannyalaze baaga n'engatto ebintu byensinga okwagala engoye Uganda omanyi ebigoye byeno oyinza okyambala ne bagamba ono yakijjeewa naye nga tekya bbeeyi naye nga ganene galinga uniform anti bo bamanyira uniform ate jjukira Uganda tetwagala kwambala olugoye leero ate nosanga n'oli ng'akoze eki ng'alwambadde mu kabaaga kano kakabi oba si kakabi ero nabigula olunaku olulumu 40 mu emeka nkimanyi naka kano akagundi mukalaba nakaguze ka 10 dirham 1,000 naye obikonectinga njabiconnectinga nga nzize Uganda kubanga kati nyinza obijjamu nosanga ate nga nina obiteeka mu bbaaga nyinza okubijjamu ne binnema okukolaki okuzzaamu mukitegeera ne binnema okuzzaamu ate nga nina obipaakinga mu bbaaga oba wano so abikozesezaawo mugosi wange akalina naye ate yekalina si kalayisi nga kange ekalina kabeeyi ne kano 10 dirham so wamu 10 dirham ze 2,000 bino ye standi naye saagala kwekooya nengula n'akalala ka standi k'essimu mukalaba naye ebya layisi era bisigala bya layisi sikyo nti bino ebintu biri ku katuufu kalabe banaye mukwalo nga gutana subscribe nga simanyi kikyolinda kubanga ate nkyaleetebwa akabi banyumiza ki nagenda nengula perfume 10 ndera bumanyi zino perfume zebatunda kukuba e Uganda kane nange nesekeera zino perfume zebatunda 10 e Uganda si 10 zebatunda 2,200 1,500 1,300 8 e Uganda yatejukira ziba already open nga teziri mu kisaanikira banena nja bakolera ko lumu ka video banena gula perfume ziri omwo baziri meka simanyi 10 dirham 10 nenga perfume emu erimu obubox nga busatu oluusi nsanga perfume 2 nga mulimu ne lotion nenga so kati simanyi bazijja faanagana neze Uganda weze Uganda ogula boti nga kuliko perfume odende ugende waka ne wekuba nosanga wekuba mazzi so simanyi oba bye bimu banayenze munsabire kubanga
nina ebintu ebikadde nina ebipya nina naye sigenda kati kuddamu gula kati mbuze gula ebintu ebyo bisatu laptop nesimu bbiri kwa juzi lwe twagenda bane laptop nga zitandikira mu 3,000 4,000 eŋŋamba nze kaddamu laptop eyo sibisobola so mukwano subscribe to my YouTube channel nga bamulaba bane chaga ate musekere nenga bwebuna buntu bwenagula juzi twagenda wabweru bitwagula twamagamaga tugende eno tugende nga tetumanyiyo buli omu agenda gyasanze buli omu tugende eno bana ebyo tusobodde bisaanukula kuba bijja kutwala time bijja kuntwalira time ate bimale biddemu bintwalire time ate nga bino bitwalira bwenti mu kiboxi so that's why I did not open ba mikwano nzo ogamba nga tokiguddewo naye mukiraba nkikyali sealed ate n'okipakinga mu bbaaga nina okukikola ki okukipakinga mu bbaaga bulungi ate bwe nakisaanukula nga sigenda kikozesa wano kijja kumpa obuzibu okukola ki okupakinga naye bwe naaba ntuuse e Uganda nja kukola ki nja kigulawo olwo ne kino kati byonna ebbiri nabigula byokka separate 10 gye mitwalo 2 toddayo mukwano ng'oyinga lonjerere Uganda genda n'ebintu byo ate ebintu byawo tebifaanagana na bya Uganda ne bw'okigula bbeeyi layisi naye era kyanjawuloko ku kye Uganda banansaba ssente airport nja ziwaayo so kati mukwano please tona subscribinga simanyi kikyolinda please subscribe to my YouTube channel kubanga nganze niwo Joana ate njagala ndetewo oluboozi wano nga lusesaye njagamba Joana leero kuluna agudde eddalo sometimes when mba mu mood I can kwasamaye n'ogamba obadde ki so bamikwano mbagaliza olunaku olulungi mbagaliza omwaka omulungi mbagaliza obululu obulungi bannange sisobola kwerabira kwogera kino vote Kyagulanyi for better Uganda gezaako okuvotinga president Kyagulanyi Robert Sentamu oba gemanya gamatuufu simanyi for better Uganda tukyuseeko ku Museveni tulabe kyekigenda okubaawo omanyi si kirungi kansoke mbabuuzeeyo kantu kamu osobola okubeerawo ng'olya ebijanjaalo from Monday up to Monday okyagamba ebijanjaalo bintamye just mbadde example so kati Museveni myaka 35 tetuganye Yesu atuvuze okitegeera atuvuze era alina ebirungi byakozeemu era alina ebibi nabyo byakozeemu so kati omuntu tasobola kubeera perfect yenna wabaawo ekimu kyali omulungi wabaawo ekimu kyali omubi Museveni kyensobola okujjukirako okugamba nti yakola bulungi mu biseera ebyo nali nkyali muto ng'osanga omusajja ayinza okukuba omukazi oluusi n'amukuba bw'aba alina olubuto ne luvaamu ne Eva ne balwana omusolo okitegeera ng'ekiro omwezi bwe gugwako nga tolina nkumi by that time nali nkyali muto ate nga mbeera mu kyalo ate nga omusolo 50,000 naye poliisi nejja ey'akakiiko awo mweyo area nejja negamba olwisaawo ennaku nga tonazisasula nga bajja ne bakukwata ne bagamba leeta omusolo 50,000 by that time 50,000 zaali 50,000 ziye zedda si buno obutono wakati tebulinimu value naye ng'ozinoonya mukwano ne zibula ozinoonya ne zibula ne mulya n'emmere nga teriimu mmunyu ng'ommunyu nusu 2 nusu 100 ogenda wali ne bakuwa kwota nusu 2 kilo nusu 4 naye kati mmunyu gwa mmeka sukaali so Museveni ekirungi kye yakola kiri nti lwe yagendako n'ajjako gundi nzijukira yajjako omusolo si bwe kiri bwe mba nzijukidde bulungi n'ajjako ne abasajja okukuba abakazi bw'agamba nti okuba omukazi nga bamutwala ne bakola kino bamusiba oba simusiba n'asasulayo ssente bwe ziti zibamusalidde banange siku abasajja okendeezaako omukazi omugamba nja mukuba agamba kati tuli mu mulembe gwa Museveni ogwa Amin oba Obote gwaggwawo so bamikwano Museveni tulabyeko ebirungi byakoze era naye alina ebi byakoze so kati
Katugezeeko ku mwami Kyagulanyi Robert Ssentamu tulabe ye ki kyagenda okukola, ye ki kyagenda okukola. Uganda empya egenda kubawo etya? Tuyinza omunyooma naye nga munnange alimu omusimaali, ayinza okukola Uganda yaffe. Nosanga Uganda ngeze nefaanana nga Dubai, n'oyita mu luguudo nga kamera ziri wansi ku mataala nga zikulaba nga tosobola kutta muntu, butta muntu ng'ojjuluzza weekwese nga bakukwata. Eno ensi ne bw'oyambala masiki n'ogenda nti ogende kutta muntu, agannya bakukwata ne bw'oyambala masiki ng'okweka feesi yo, bakukwata ate ne bakufuna. So kati osanga Uganda yaffe ejja kubeera nga Dubai, kubanga atupromisinze. So kati mwesige bambi, don't forget to vote him ku lunaku olwokuna. Si kyekyo bagaiza olunaku olulungi. People power, our power. Please subscribe to my YouTube channel. Bye.